Munaku ntono nnyo ze twakakuba amabega nga kyejjenkoleka akatambi akalaga embaka ya Asia ne Charles eyalese buli omu nga muwuniikirivu era bwewabaayo akugamba nti yabadde asuubira kino awatali kuwannaanya abaakulimbye. Omukulu Charles ono gw'olaba ye yeegulidde erinnya wano mu ggwanga oboolyawo n'ensi yonna okutwaliza awamu. Bw'omusanga ayogera kikulowoozesa nti oba ezimu teziriiko wabula oluzungu lwafuuwa awamu n'ebinnonnoko byaluteekamu lw'otegeera nti ono tafubutuka lufubutuke oba okulwogera wabula apirimpya lupirimpye. Oluzungu n'olwo lw'owulira oba olulimi lwe bibimu ku ebyo ebyamagiruguludde ne bye yamugonnomolako. Kati nno nzize nkulambululire bulungi k'ebyo bifudde Charles omusajja ow'ettutumu atali musambi wa mpiira oba munnabyabufuzi kale munnakatemba omukuukuutivu. Jamii Radio Uganda. I never seen her before. She's mine. But you have. The other one. The first time we came with her, I know your words. Are you sure? But you are, I think you are deceiver. You are deceiver. She's so mine. No, it's not your words. I have many. Maybe. She is the other one with the owner. Another guy. I yes, have another guy is the owner. But not you. Maybe. I know your words. Really? You came. Yeah, with the last timer. What is the name? Yes, the last timer. So you came and we sat there in that place there. Under that. And we eat. Yes, and under that trees. And we eat what? And you ate jackfruit. Yes, you ate jackfruit. Really. So you came with the other guy. They call Uncle Afande Sebato. Yeah, maybe Afande Sebato. Isn't it? No. Hey. She's mine. That was